tugenda kusoma essuula eya 24 egamba nti entegeka y'enwana yaffe. Akatabo zinunula omunaku. Edward Namutete Kawere ye muwandiisi. Nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, omwanjuzi era omuteesiteesi. Essuula eno egamba bw'eti: bwe wavanga mu byalo bya Pyati n'osanga ogubira ogukwafu ogw'olutentezi nga gwe baayita Matumpagwa, ogwo nno gwe twalonda okukekkererezaamu ennyago. Mu gubira ogwo mwalimu amaala 3 amanene n'obutono 12. Obwala 3 obusooka bwali kumpi n'eryala eddene Kirimegga eryali ku mugguukiriro gw'ekibira ng'ova mu byalo by'ewaffe. Ate obwala 5 obulala bwali kumpi n'eryala liri eryali wakati mu kibira eryayitibwanga Kiryadda. Ate obwala obusigaddewo okuggyako obubiri obwali bwesudde nga buliraanye eryala eryokusatu eryali liriraanye ebyalo bya Ndodooti eryayitibwanga Kiriggwajjo. Mu kutegeka twalonda wakati wa Kirimegga ne Kiryadda nga bwe tulina okusiitaanira olusiitaanakuula amalungi. Twaddira obwala obutono bwonna ne tubugatta n'amaala amanene agaali gabuliraanye. Obwala obusatu obusooka twabugatta ne Kirimegga, ate 5 ne Kiryadda, ate 2 ne tubulaza ku Kiriggwajjo. Kyokka obukutu obugatta ku gaala aganene twasooka kubuggula nga tutya nti si kulwa nga bukalira abantu ne beekanga. Ate nga tetunnatuuka we twateeka emikutu ekigatta obwala ku gaala aganene, amazzi twagasiba mu buli kaala ne tuleka agamu ne gayita. Abantu mpozi baleme okutya. Kyali kyangu okusiba obwala buno kubanga mu kibira engulu amazzi gaakulukutiranga mu mpookowoko. Omwo nno mwe twasimbanga ebitiititi ne tukubako ebbumba erya Nakasa waggulu ku ntikko ne tussaayo ebituli, era mu bituli omwo ne tuwagikamu engogo. Amazzi kwe gaakulukutiranga galeme ate okubumbulula ebisenge byaffe. Ekyo nga kiwedde ne tutema obuwenda erudda n'erudda ow'ekkubo nga nabwo bulaga ekkubo gye liraga, naye nga wakati w'akawenda n'ekkubo waliwo akakiribi ak'ekibira. Ne tutyaba enku ne tukuŋŋaanya ensuwa, emiguwa era n'amayinja ne tubiteeka mu buwenda bwaffe bombi. Munnaffe omu n'akwasa emisota 6 n'agiteeka buli gumu mu nkanga eyagwo. Oba gyonna yagikwasa atya naye ye yamanya. Twatema amaggwa g'obusaana n'enkindu ne tugateeka mu nkingizi z'ekibira wakati w'obuwenda bwaffe n'ekkubo, ate ne tukola ennyonjo 6 mu matabi g'emiti. Naye newankubadde okutegunkana n'okukabasana byali bingi, kyokka nga n'obukoowu tetubuwulira. Waba wayisewo ennaku 10 nga tumaliriza entegeka yaffe, abazinzi ne batulumba. Tuula tusome, nkwebaza kubeerako buli kaseera ng'ogoberera essuula eyo eya 24 egamba nti entegeka y'enwana yaffe awo weekoma. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, ogamba sigifundiikiridde awo nayo tuzisinkane mwegenda okuddako ng'egamba bw'eti: okulumba n'okutala kwa Wankula ya 25. Gale Ssaabasajja Kabaka awangaale.